Ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi oguwedde abakulu okuva mu Banka Enkulu eya Uganda bwe baalabikako mu kakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku by'enfuna akeekennenya n'ongosereza mu musolo ogwateekebwa ku mobile money baasimbira ekkuuli omusolo ogw'obutuntundu 5 ku buli 100 gavumenti gweyagala okudda mu kifo ky'omusolo ogw'ekitundu 1 ku buli 100 kati ogugibwa ku mobile money. Bano baategeeza nti omusolo gwonna ku mobile money gwa kukosa eby'enfuna bya Uganda. Indeed, the value of mobile money transactions declined by 672 billion in the first 2 weeks of July 2018 compared to the first 2 weeks of June 2018. Kyokka ekyewuunyisizza abaka olwaleero akulira Banka Enkulu Tumusiime Mutuebile bw'alabiseeko mu kakiiko ke kamu ne Minisita omubeezi w'ebyensimbi David Bahati omusolo guno baguwagidde. Bahati ategeeza akakiiko nga bwe waliwo obutakwatagana mu mpuliziganya wabula nga kino baakigonjodde. This is the final position of government on this matter. Government meaning all departments that work with government, including Bank of Uganda. Yes, that confirm that. Yes. Yes, that as government, we are still standing by the tax measure and the reduction of the measure from 1% to 0.5%. Let's hope this time you're working together, and at the end of the day, there will be no one saying, I wasn't aware, or I advised, and they didn't take in my consideration here. Ensonga endala abaka gye beemulugunyako ku nkola eya mobile money bwe butabaawo tteeka liruŋŋamya nkola eno. Kyokka Mutebeera ategeeza abaka ng'ebbago ly'etteeka eriruubirira okutereeza enkola ya mobile money bwe liwedde okubagibwa. The first draft of this bill has so far been completed by the first Parliamentary Council and has been issued to stakeholders for comment. We hope, honourable members, that the draft bill will be submitted to the Minister and then to you in Parliament by mid-October 2018. Ko akakiiko akeekennenya omusolo guno olwaleero lwe kamaliriza okwebuuza ku bantu ab'enjawulo era nga ssentebe wako Henry Musasiza atutegeezezza nti baakwanjala lipoota yaako wiiki ejja. Tugenda ku discussing a draft report ku Tuesday, Wednesday, ku Lwokuna tugenda kuba mu house nga debating nga presenting a report yaffe house ne debating. Ng'ogyeko Minisita w'ebyensimbi wamu ne Banka Enkulu eya Uganda abantu abalala bonna abalabise mu kakiiko kano omusolo ku mobile money bagusimbidde ekkuuli. Tulindiridde okulaba alipoota y'akakiiko kano bw'enaafaanana wiiki ejja. Ziwa NTV akawungezi.